Yo, ugamba otya mwana wa mama. Olunaku mulindwa lwanca. Ntegeeza Kawempe North by election. Olunaku lwanca Kawempe lwesalawo era lweronda omubaka waayo agenda ogitiikirira nga ya Elias Nalukola Council Dr. Dandi omukubi w'omuziki. Naye njagala ompulirize bulungi nnyo. Nakugamba nti eno ye kiggula luggi ya protestive vote. Joyinza okuyita exodus. The start of the journey yeno egenda okubeera wenca. Naye njagala tube vigilant. Turn up ebadde y'amaanyi nnyo mu campaign. To the extent nti kyadde kyetaagisa NRM okusomba abantu okuva mu bitundu ebyetoolodde Kawempe North nga Kasokoso Ganda babaleete bajje babeere mu Kawempe ewambogo Museveni we yabadde akubye laali ye esemba eya candidate wa NRM. Mucho babadde bagezaako okusiiga ki? Badde bagezaako okusiigira mu Nakawempe ekifaananyi nti NRM mu Kawempe namu eyinamu obuwagizi, eyinamu abawagizi, eyinamu abalonzi abantu. Ekitali kituufu. Ne babadde baagala kikusiigira ekifaananyi. Nti mucho singa okeera ku makya n'olemererwa okutaaninga up okujja okulonda basobola okufuna ekyekwaso nti bo bano abalonzi be bawadde candidate waabwe wa independent babaddemu mu Kawempe muno. Kati nkwagaza ki gwe munna Kawempe turn up gye tulabye kulaaleza Elias Nalukola ennya zaakubye nezijjuza abantu abayitirivu ng'eyisembyo ye yabadde ey'ekkoma mboga ey'ejjo. Turn up eyo gye twetaaga okulaba ku votingidde olunaku olw'enkya. Tikana akalulu ka Elias Nalukola kagenda kwebala kokka nga kasinziiridde ku muntu anaalabikako olunaku olw'enkya okusuula akalulu kano. Kakati nkwagaza ki otandika n'olunaku lwaleero tuyambe attaya ya NUP yonna tugeza n'ogyetimba n'ogyeteekako. Ntegeeza red ovolo, ntegeeza red beret, ntegeeza t-shirt oba akabonero konna akalaga nti oli muwagizi wa NUP tuyambe bireke ewaka teweetimba kintu na kimu. Nkwagaza ati vewaka n'akasawoko ka Burger Park nga kalimu akati-shirt ko kamu nga kalimu akabotolo k'amazzi nga kalimu n'ekirolex kyo oba ekindaazi oveeyo ewaka. Sawa 11 kitundu ku 12 tukwetaaga ng'oli ku polling station ng'oteredde entende. Essaawa y'okusuula akalulu bwetuuka suula akaluluko fuluma polling station idde ebbali wali amaaso gateeke nnyo kuba agent be bagenda oteekawo okuuma akalulu ako n'abagenda okuba ne voters register. Kwegamba polling agents nupu begenda deployinga bagenda beerawo naye naawe njagala obeere polling agent omulala backup. Kakati akalulu kano kabalibwawo era we tukalangirira. Wokasuula kakuume kalangirire. Tugenda tukakutali center ng'olwedde kimanyikiddwa embuto zitandikiraawo wennyini we tumaze okubalira akaffe. Nti Elias Nalukola awangudde wano ekyo kimaliziriddwa. Kati then movement etuuke ngedda kutali center. Kutali center tukimawo bukimi buwanguzi bwaffe. Otegedde mwana wa mama. Naye nkusaba vaayo mu bungi okuba akalulu kano. Kana akalulu nkugambye ye kiggula luggi ya protestive vote tugyetaaga okufaako n'obufi. Kawempe si Lushere, si Kiruhura, si Ddokolo, si Kisolo. Okategedde mwana wa mama. Bano tusobola babuzaako obwekyusizo bwonna bwe basobola okubbira akalulu. Oyo yenna gw'onaalaba nti ayambadde t-shirt ya NUP oba ataya ya NUP yonna ng'ali mu vulugu yenna ow'akalulu manya si muwagizi wa NUP era si munnankyukakyuka. Kyovola tubagambe tugeza n'oyambala ataya ya NUP yonna kubanga bano abasiru baasalako ekitebe kya NUP ne babbayo t-shirts ne baconfiscating ataya za NUP ze bali lwedde okukozesa mu kalulu ka by election kano. Kati njagala obeere vigilant nnyo for security purpose. Bannakawempe tubalinze olunaku olw'enkya.
kino kisoboka bulungi nnyo akalulu kawempe kangu nnyo. Yes, bwebityo bannange mubiwulidde enkya tukeere tulonde era munnange tulinde ebinaddirira naye nga amawulire go munnange si balungi yadde n'akamu abasajja bataddewo embeera tetamanyi oba olunaku olw'enkya oba ekiro kino ebigenda okuba nga bitambula ebigenda okuba nga bigenda mu maaso obululu engeri gye bagenda okuba nga bakukusaamu naye tetulina okuba nga ate tugwamu amaanyi nga tuvuddeko munnange mulwanyi munnaffe komanda General Sauda Marada avudde mu mbeera era tabuse n'agamba nti basirikale kibano bebaawa okuba nga balinda LOP tutegeeza lead of opposition that is omukulu Honorable Joel Senyonyi ne baleka ne babanga bamukuba bwe batyo nti balina mugaso ki avudde mu mbeera bambi n'abasomera nambi alina buwagizi ki obuli mukana akalulu alina obuwagizi bw'alina bannange ensinga ewaddemu okuswala nambi asiiba oyo oyinza otya okubba akalu mu kisiibo oyinza otya okuba abantu ng'osiiba okuba otyala okuba oti bamutuwe tumwekuumire waba tebasobola bamukuba batya nga alina abakuumi olabangako pulezidenti nga bakuba emmotoka ye bamutuwe tumwekuumire abasirikale baba nga batubasaba mukuma bamutuwe adiko tukirina ate gino mitono bwe mubanga metuka kwekubira kawempe tujja kwekuba twettireyo tubawuliramu abapoliisi abapoliisi bino byemulimu ffe tetwagala lwana nammwe tumazeko akalunga tetulwanaganye nammwe mwatukuba ne tudda ebbali ne tubaleka kakati tubeetaagamu enkya tubeetaagamu jabakuba kyonna ku lw'enkya munnange kufa na kuwona nabukola alina okulangirirwa kagwake ketonye eyassa mwe kikulu mutaninga up in big numbers tulonde ebisigadde tulinde akalulu kaffe tulabe ate munnange babbe naye babbe batuuke n'ekiseera nga ne bubataddemu tebasobola kubala ne butuuka ku mugatte gwe tunaaba tukoze eki gwe tunaaba tuteekinze omuntu waffe yasinga tuvuddeko munnange musajja mukulu Edirisa Musuza aka Eddie Kenzo avuddeyo kunnyonnyola ku mbeera eyabaddewo olunaku olw'eggulo munnange pulezidenti waffe omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti mujja kiwulira ekyabaddewo olunaku olw'eggulo ffenna akatambi twakalabye naye munnange avuddeyo tuwulire biki byagamba mulina amaloboozi sirimumabaidha wezisirwana naye tosobola kujja nonjiikiriza nolowooza mbuzi nakutunira butunira oba olina okwefuga awo nabadde mu territory yange it was my time I was introduced to Shira so that was my time he had to let me do what I have to do and I did ochege kyandibadde kibi senga mbampisiza mu budde ochege niyo obudde obwampebeddwa nabadde nkyabulimu so nadde ndi mu nfakiyadde akola trespass olaba gwe bakubibika ayina erinnya atasobola okwogera olwo abali ku ground ebyo bintu byakwerwanako nakubeera bagumiikiriza kubanga nze ebyo byonna wadde byabaddewo naye siri munyiivu kubanga nkimanyi nti eno ensi buli omu alina engeri gyalabamu ebyo okitege naawe kennyini ebakuwa rediyo kolo n'emmundu wandikyusa atikyuka nyinza nemukwambala Mr. President, okwongeza ku ekyo twafuna obuzibu okuddayo mu State House kubanga abakubi babayisiza mu State House gye nakulira oyinza kuyisibwa bubi nga bangobye Masaka yengendo ziifuna naye nze ndi wano kukola mulimu gwange so tuvuddeyo munnange tugeddeko ku nsonga y'abamasheki abavuddeyo munnange ne batambalira abamu lwaki boogerera ekigambo simanyi nti Bobi Wine mu muzikiti bannange bibino akasajja bakayita Sseekaggugwa bibalabe kaleese kakomezaawo missoni yaako nakugamba obwo RDC bwa Museveni obubeera mu mizikiti ebbanga lyonna tuzenga tugugulana nako kaavumako ku kabaka ne kamuyita shaitwani emmese akakasajja
sigumu sebiri sesatu sena bwe katyo kati kavuddeyo mu ngeri y'okukakkanya ne kagamba ali muzungu mbu lwaki aleeta ebyobufuzi mu muzikiti. Tulina okwogera amazima. Abasiraamu e Uganda battibwa. Abasiraamu e Uganda babonyaabonyezebwa bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu e Uganda babakolako ebikolobero. Amazima gateekeddwa okwogerwa kubanga abasiraamu banna Uganda. Osegedde tuyino kisalira amagezi gwe nojja n'oŋŋamba toyogerera byabufuzi mu muzikiti. Bino tetukyali mu byabufuzi, tuli mu buwambe twagala kwerwanako. Ye point eyo bino tebikyali byabufuzi. Senga byali byabufuzi byali badde biri nnomo. Naye kasita kikwatagana kukuwamba obuwambe tuli bawambe. Nakugamba institution zonna mu Uganda mpambe. Okategeera kati buno omusajja olw'okuba waliwo embeera eraga nti oba osanga waliwo ekizuukusa abasiraamu okutandika okwogera ku bye boogera saawa zino ennaku zino, okuzuukusa abasiraamu abalala abeebasi okubeerako ne kye beekolerawo mu kwerwanako. Museveni yasindikiddewo bu agenti bwe n'abugamba genda obatemetememu era katandikiddewo omulimu gwako. Ebyo tuzze nga tubibagamba nti institution zonna zawambibwa. Omusajja yatereka abantu be mizikiti bali eyo balina ebifo tebagambwako tebakwatwako. Omusajja n'abatereka basiiba mu Qur'ani nga basoma naye nga emitima egyabwe bayina muweereza mulala bayina gwe baweereza mulala si Allah. Naye ate era beerimbika mu kuki mu linnya Allah, beerimbika mu Allah mu Katonda. Ekyo nkikubuulira bannange kana akasajja kaleese kye bayita division era bakaleese ng'akayino kitandika. Wabeereyo abakaddamu, jjukira mulimu abatamanyi busiraamu abajja okukaddamu mu nziramu ate endala. Deni abalala nabo baveeyo bagezeeko okutandika okukola ki okusika omuguwa. Okategedde ffe twalabako abasiraamu nga beebaza Museveni mizikiti kugoba bisiyaga mu mizikiti. Naye lwaki tetulaba ku basiraamu nga bavumirira Museveni okupromotinga ebisiyaga? Lwaki tetubalabayo? Where are they? Aba bakikola abaali bamwebaza Museveni yali abatumye bamwebaze. Okategedde naye ate ebisiyaga kasita kyavuddeyo nga Museveni yabipromotinga lwaki tebadda kubikola ki? Yakugamba nti twebaze Museveni lwaki tadda n'agamba nti Museveni mubi? Okalabye bw'oba olina amagezi osobola okubitegeera amangu. Bw'oba toyina era osigala obitunuulira nga bw'obiraba. Waliwo wano awali abalina emitwe ababirabira era mu ndaba nga tebategeera. Tukikkirize tukigaane. Bano abasajja baleeta division era kabibalabe mukeesonyiire ddala mukaveeko tekayina makulu. Ekyo nkibabuulira. Ako tekayina makulu. Myaka ena tuzze tugugulana nako bugugulanyi. Tuzze bwekatyo bwekajja ne kavuma bwekajja ne kakkakkanya bwekajja evaiko irimu yaako yeeyo. Okiwulidde ebyebyo mbu bamuyita bibalabeze mbadde sikimanyi naye nga musajja yabadde mukambwe. Ate munnange nga tuvuddeko eyo Nobert Mao atawukidde Mathias Mpuuga. Ona naddukirawo bannange bino nga sinagenda wa Nobert Mao kansooke malize sitole ya oyo omusiraamu era bamulabudde nti yeesonyiwe Seekakiti kubanga Seekakiti bw'agenda mu muzikiti ayogera ku bintu bino n'ayogera ku bya struggle n'ayogera ku injustice ebyo bye bamuwalanya kyeva olaba nga batandise omuwalabula. Kakati bamugambye munnange Seekakiti mwesonyiwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiraamu weesonyiwe Sheekh Kiti. Weesonyiwe Sheekh w'eggwanga omu mu bannaddiini abatono ennyo be twasigazawo mu ggwanga abakyayogera ku nsonga eziruma abantu. Nalabye omuvubuka musiraamu ng'ali mu kabinja k'abaana abavubuka abasasula ssente okuvayo basomese bannayuganda ebirungi Mwami Museveni byakoledde Uganda mu myaka 40. Ffe be tutasobola kulaba naye bo babiraba nnyo era ensonga ki babagamba bajje babitusomese munaffe babitulage tubirabe. Ekisooka kya bina nja kusaasira muganda wange omulimu ogwakuweebwa si mulimu mutono. Omuntu okutuma okwogera gavumenti ya Museveni ebirungi byekoze abanga akuwadde perfume ogifuuyire ku mpitambi ewunyaka woowo ekitasoboka. Wavuddeyo n'ogamba Sheikh Kiti alekera ajje ebyobufuzi mu muzikiti.
mbwajja kuleetera abasiraamu okuwambibwa n'okusibwa awatali musango. Ekisooka kya byonna muganda wange, okuwambibwa kw'abasiraamu, okuttibwa kw'abasiraamu n'okusibwa kw'abasiraamu kugenda kuba tekusookedde ku kiti byasomesa mu muzikiti. Twalina basheekhe omwali Abdul Karim Sentamu yattibwa wali mu kibuga wakati ng'ava kusomesa ddalasa, yali tava kusomesa byabufuzi. Twalina Sheikh Hassan Ibrahim Chirya, twalina Sheikh Mustafa Bahiga, twalina Sheikh Muhammad Kigundu, basheekhe bangi botasobola na kumalayo, bonna nga battibwanga nga tebava kusomesa byabufuzi, just nga bava kusomesa bantu ddalasa mu muzikiti. Oba kitegeera. Ekyokubiri, tosobola kwawula byabufuzi ku ddiini olw'ensonga nti abali mu byobufuzi ate bebamwera abe balina mu ddiini. Kyova nti mu ddiini yaffe y'obusiraamu omubaka Muhammad Sassama yatugamba nti al isilaamu ddiini wa dawula, obusiraamu ddiini esomesa enzikiriza n'ebyedduniya, ate ng'ebyedduniya byogerako mu buli n'ebyobufuzi. Oba kitegeera. Ekirala, Seeka Kiti ali ku mulamwa gwennyini era ali mu kukola ekyo kyennyini Katonda kye yalagira abakkiriza ne bannaddiini okukola mu society. Omulimu gw'abakkiriza ne bannaddiini mulimu ki? Allah yatugamba al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Omulimu gw'abakkiriza ne bannaddiini kulagira society y'abantu kukola birungi na kubaziyiza kukola bikolwa byesittaza. Omuli obubbi, obutemu, obuli bw'enguzi, obw'amalaaya, obulyazaamaanya, ekiwamba abantu, okutyobola eddembe ly'obuntu, okusibira abantu obere nga tebalina misango, ebyo bikolwa ebyesittaza munnaddiini yateekeddwa okuziyiza okubeera nti bikolebwa. Kitegeeza Seeka Kiti ne bannaddiini abalala bali ku mulamwa gwennyini ogwa Katonda gwe yabasindika okukola ku nsi kuno. Baseka balivuddeyo okugambako beba abakola omulimu ogumu ng'ate babawa ebiri nga bo bakola gwa kusomesa abantu kukola birungi naye nga tebaziyiza bakozi ba bikyamu kubikola. Omuli ba Mufuti Mubajje, omuli bano Baseka Gugwa, omuli bano basimanyi ba Dr. Rashid Semuddu bakola gwa kusomesa abantu kusaala, kusiiba, kutola zaka naye nga tebaziyiza bali bakola bikyamu kubikola. Ekyokubiri, Seeka yenna alimu amagezi ategeera obulungi. Otulo otya muziki n'osomesa abantu essala, okusiiba n'okusala n'okutola ezzaka awamu n'okukola hijja. Noba ng'otudde ku TV akawungeezi ng'olaba amawulire bayasiini bwe babadde osomesa eddiini mu muzikiti nga bali mu kkuba emigga egitasobola na kkubwa nte, nga bali mu kuwalulwa ku koolansi ng'emirambo gy'embwa, nga bawambibwa ne basibwa awatali musango gwonna, n'okomawo enkeera nga bayasiini basomesa ddyo bawambiddwa tebalabikako, n'otayogera ku ebyo byabakoleddwako, n'oddamu kusomesa swala oba oliko ekikyamu ku bwongo. Faaza oli mu mmisa ogenda okulaba Pawulo ba John ba Josefu babadde osomesa jjo nga bawanisa amagulu mu bbanga bagamenye, bokyeddwa zipaasa emigongo gyonna bagibabudde giweddewo, babatonyezaako ebiveera ebiriko omuliro nga bali mu zidrooni, n'okomawo enkeera ku oltaali n'otayogera ku bikolobero ebyo ebikolebwa ku ba John b'osomesa emmisa eno. Oba oliko ekikyamu oba muntu kika kibbu. So, omulimu gwa Seeka Kiti gwakola ne bannaddiini abalala, omuli ba Faaza Kiibi ne ba pastors ab'enjawulo abavayo ne boogera ku bikyamu ebikolebwa nga babivumirira, gwe mulimu gwennyininyini Katonda gwe yalagira abakkiriza ne bannaddiini okukola. Allah yatugamba mu Qur'ani, faltakun minkum ummati, kirungi wasitukewo ekibiina mu mmwe ta'muruna bil ma'rufi nga kiragira abantu okukola ebirungi, watanhauna anil munkari nga kiziyiza abantu okukola ebikolobero, okukola ebikola ebyesittaza. Ogwo mulimu gw'abannaddiini okwogerako ebyo Kiti byayogerako, abatakikola be bakola ensobi abatabyogerako. Singa abasajja bano abeefudde bannaggwano mu kumenya amateeka, mu kutemula abantu, mu kusiba abantu, n'okutulugunya abantu, n'okutobera eddembe ly'obuntu tebagambibweko bannaddiini, ani agenda obbagambako abatali bannaddiini? Kyovola nti abantu bonna abasukkanga okujeema n'okumenya amateeka ga Allah yasindikanga Nabbi mulamba ng'ekimulesa ensonga bbiri: kugamba abantu kola birungi na kuziyiza bino ebikyamu ebikolebwa, ababikola balekeraawo. Seeka ali ku mulimu gwe gwennyini. Atakola Seeka Kiti kyakola, yakola ensobi. Mirimu giri ebiri: kulagira abantu kukola birungi na kubaziyiza kukola bikyamu. Kyekyo kyennyini Seeka waffe kyakola ne bafaaza ab'enjawulo omuli Bakiibi n'abalala. Seeka muleke akole omulimu gwe. Tumusabire busabizi Allah amwongera amaanyi n'obuvumu n'obumalirivu okwogera ku bikyamu ebyo bikolebwa. Abamu ku bantu abagenda okubeera mu kisikize kya Allah ku lunaku lw'enkomerero, abatagenda kubeera ku kisikize kyonna okujjako ekisikize kya arushi ya Allah, mwe muli oyo yenna eyavaayo maaso g'omukulembeze omulyaza amaanya n'amugamba amazima. Seeka Kiti kyakola kigenda mumuteesa mu kisiikirize.
kya arushi ya Allah yaumul qiyama olw'okuvangayo n'ayogera ebikyamu ebikolebwa abakulembeze abalyaza amaanyi betulina va kuseeka ndowooza babiwulidde munnange bagamba nti abuulira omugezi tamalayo so ensonga zeezo ez'abaseeka kiti abamugamba nti asimanya ajje ebyobufuzi mu muzikiti abamu bagamba nti nedda ebintu balina okuba nga babyogerako abantu bwe bali abangi bonna bategeere bwe bityo bwe bitambula naye nga oli ku NCK TV kyosobola okugamba kikimu nti munnange woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo